oba gw'olaba nti sente ofuna ntono nga tosubira na increment tandika okuteekateeka exit yo. In fact abantu bandibadde bateekateeka nnyo exit yaabwe nga tebanaba pushinga to exit. Gwe kennyini wandibadde olowooza bw'ogenda okuvawo nga ne boosi wotannalowooza nti ogenda. Kubanga ebiseera bino abantu ekibakabe kibayogedde bakwata unaware. Tokirowoozanga nako obadde n'enteekateeka za nkya kyekiri kinnage nti nze lwennyina lwerwo era nze ne bwokera ku makya n'ompeera wane ebbaluwa ngenda nkwebaza akabanga konkuumye onyambye ompadde connection onzimbye ompadde omukisa kubanga bangi abadde baagala okubeerawo nga siriiwo kati nga ntuula ewaka obudde siddamu ga nti obudde bwe mbadde mpawali obudde bwe mbadde nyonoonera wali biki bye sikoze nga ndi eri woba otandika okulowooleza okaaba obadde ku salary ya $300 nga kwosasula ennyumba oli mu kweyiya ogenda kweyiya pakadi. Gano ge mazima abantu tukira ku makya all the time nga tugamba salary increment. Nze Farida nga sinnakusaba kunnyongeza musala kyensooka okwebuuza nnyingiza mmeka. Oyingiza mmeka okuva mu byokola ewalala oba wano? Awo kubanga olina kunsasula ku kyennyingiza. Oh, sente meka zempa company zendetera company. Bw'olaba nga sente zowa company ntono salary increment suubira nki ntono kitegeeza obanga company egiwa sente ntono n'obudde giwe butono obeka ebyo byokola.